Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Jinja yabadde wezizza milimitaazi 3.4, Namulonge milimitaazi 28.2 so nga ate yo mu Kampala zaweze milimitaazi 12.7. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba oba rainbed okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu masekkati. Wabula ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka olw'eggulo. So enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okukosa n'eyo mu bugwanjuba so nga ate eyo mu bukiikakkono tusuubirayo omusana okwaka. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansa lw'eggwanga lyaffe, Mwanza ne Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya sukanga mu Addis Ababa ne Dubai tusuubira omusana okwememula. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Michael.